parakisi y'ensambi esulamu abapoliisi abakuuma ne palamenti teri masannyalaze okumala emyezi 3 luli emabega nze mbadde nagabasasulira era n'olwaleero emabegakawo nagambye sipiika nti newakubadde tetunafuna bayiyize yakakadde kamu n'ekitundu bateereko yaka ndi ku TV ense ndaba ate ne ku social media mbalaba abantu balinga 10 meka abakulaba ndi ku social media nkugambye lulinze nasasulira barakisi y'ensambya nga bali mu nzikiza kuba kwe kuli n'abatukuma an individual police ya Uganda I'm not an individual man ndi minister owekisiikirize kagadi naffe dobalanga lutamaguzi bala MP lutamaguzi sado minister yakwata sente n'asasulira poliisi esinga ndoze esinga obunene y'ensambya ekuuma bya VIP ng'emaze emyezi 3 mu nzikiza yakabwe yaggwako ne kaakati era yalagidde kuba bakamalera emyezi 3 bali mu nzikiza ab'ensambya n'enaggulu nawandiikidde speaker wa parliament right honorable speaker Kadaga era abasasulire kubanga we are all Ugandans, every Uganda deserves better.